Mutya bagalwa abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate nate waliwo amawulire agabadde ga trending g'abaana abayizi abeekola ebyensonyi oba abeekola mu kibiina kyabwe. Kigambibwa omusomesa yabarekodinga n'amala n'ata akatambi ako oba n'akasaasaanya. Alinza okuba teyakikola ng'akigenderedde kasaasaanya, alinza okuba yabarekodinga ng'ayagala kulaga bazadde baabwe. Simanyi kyonna kye yakola okurekodinga teyali nsonga, aye tuyinza n'okuba tumuvunaana nti yakasaasaanya, naye ng'oluusi yakakwata n'akaweereza bazadde b'abaana oba oli n'akaweereza mukwano gwe. Amanyi ebintu by'okuliikinga gundi, okuliikinga videos zino nabagamba bintu bizibu nnyo. Sometimes amaaso tugatunuuliza omuntu omukyamu, naye yo si y'ensonga. Ensonga endeese leero okwogerako, ngenda sinzira ku kavidiyo ako njogere ku bazadde engeri gye tukuzizaamu abaana. Simanyi oba abaana tubawadde ebbeetu ddene, simanyi oba abaana tubawadde eddembe ddingi, simanyi oba abaana tuba exposinze nnyo. Kubanga bw'otunuulira emyaka gy'abaana bano bato, P1 P2 bato, naye omwana w'atuukira okudda ku kantu kamunene n'atandika okukakumba, kitegeeza yalaba vidiyo oba teyalaba vidiyo, yalaba abakulu nga babikola. Okitegeera? So twegendereze. Abazadde twagala okweyisa engeri y'ekizungu nti tweyisa nga bwe twagala mu maaso g'abaana baffe, naye tuteeke ekkomo ku ngeri gye tulabikamu. Omuyimbi Ronald Mayiga yayimba n'agamba tube kyakulabirako eri abaana abato. Ate ekintu kye nazudde, nze ndi muzadde, abaana bano mbalaba. Gwe omuzadde munange yenna ali eyo, njagala okigezese. Omwana omuto akoppa. Omwana alinza okutunuulira bw'ati ng'olina ky'okola, gwe n'olobooza atandiiko. Mukwano akutunuulidde ali kulaba, ky'okola kyennyini kyagenda okuvaawo agende naye akole. Kiringa abaana nga bazadde baabwe banywa sigala. Era osanga omwana ng'azinga akagundi oba kale yadde si bazadde naye environment gye balimu ng'abantu banywa sigala. Ojja sanga omwana muto wa myaka nga5 akutte akapapula akazinze akakumyeko omuliro mbw ali kunywa sigala kubanga alaba babikola. So naye ayagala kumanya kiri kitya kiki lwaki bakikola. Abaana abato obwongo bw'omwana omuto buli so inquisitive. Tebuli ssaawa bayagala kuvumbula, buli ssaawa bayagala kumanya. Kale twegendereze engeri gye tweyisa mu maaso g'abaana. Tumanye nti tulina abaana. Omwami omufumbo oba omukyala omufumbo nga muli mu nnyumba nga nfunda. Leero twajjirwa emizigo. Mulina ruumu emu, kateni yeebaawula. Ddala omukazi ki ekikusikinya ensikinya ereekaana ng'okimanyi nti abaana weebali. Bano abaana boolaba ggolinza okulobooza beebase naye nga tebeebase batunula. Bawulira amaloboozi ogenda okulaba nga kana kasoba mu kateni nga kalingiza. Mwe muli bbize mukola byammwe ne kabatunuulira. Bw'osanga ng'enkyali mu kiyumba ali ku munne amugezezesaako. Jangu tuzanye ebya maama ne taata. Ng'amutwala ng'atandika mugezesezaako. Naye ng'ate omwana ali mukola ebyaddala nga bali kwezina ebyaddala. Bo vidiyo zibuno ssaako nako kawalo ne kenalaba akalako omwana yali ku bwana bunno obulala bubiri. Imagine. Kitegeeza to yaba yalaba bigundi bividiyo bifirimu. Ne bwe tuba nga tuziraba oba nga tuziyina ewaka. Kubanga yes tuziraba kuyiga ku bukodyo tubikukutire. Biteeke mu kisenge kyo, labira mu kisenge kyo. Naye ojja kateekamu okalabire mu ddiiro, okeerabire mu vidiyo oba mu DVD oba kale ku flash ogyerekemu, omwana bwana gy'oteekako firimu wajja otandikira. Ate bw'anaatuula okulaba toliiwo, kitegeeza ajja kulaba. Bw'anaamala okulaba ajja kwagala okuteeka mu nkola. Banaye twegendeze tubeere so keen. Tulabe ebintu tugambe nti kino nedda kiri nedda kino. Twegendereze. Tuleme kuza baana nga tubakuzizza mu ngeri eri awo ey'omuwawa. Abaana ne bakula nga bali byabwe. Kati tunuulire emyaka gy'omwana oyo. Ddala gitunuulire. Mwana myaka alinga myaka 8 oba myaka 7 oba 6 oba bwe bityo. Naye ebintu bye bakola bya kintu kikulu myaka 18 kudda waggulu.
naye ngoloboza babeera babijjeewa. Serious babeera babijjeewa. Ku bazadde oba ku bantu ab'enjawulo be tubalekera. Osobola okuba omwana wo mulekera omukozi. Omukozi alina essimu erimu buvidiyo obwo, essimu agirekaawo, omwana ajja kujja kwate ku ssimu atandike kukebera agwa ku vidiyo alabe. Oba ofunye omukozi mugamba omwana wange talina kukwata ku ssimu. Ate leero baneeno abagagga abaana mubawa amasimu. Si n'abagagga bokka. Middle class kuba kati abaana tubawa amasimu yes. Naye essimu eyo gy'olaba kye kintu ekizibu ennyo okurestrictinga ku mwana. Kubanga ojja giteekamu nti age limit, nti alina by'atalina downloadinga, ku YouTube ogisibe nti alina by'atalina kulaba, trust me, ajja joininga WhatsApp group. Bajja muweereza ebintu ebyo. Bo tebagenda kumanya nti ono omwana muto oba mukulu. Okitegeera? Kebera emikwano omwana wo gy'ayina. Emikwano gy'ayina gy'egyo. Abantu bawangaaliramu simanya bano ba uncle, simanya environment, society gye mulimu. Omwana ne bw'oba olaba nti society gye mulimu gezaako okubanga omulaga nti kino kifu. Kino kituufu, kino kifu. Then ne ya recordings ebintu bino. Simanyi oba yabi recordings with which purpose. Kuba ayinza okuba nga bambi tyabi recordings mu mutima mu byadde ayagala kulaga bazadde b'abaana. Waliwo abazadde nga ne bw'omugamba agenda ate ggwe kukwata bubi. Omugaye munnange omwana we alina omuze. Omwana we akola bw'ati ne bw'ati. Ate atabukiremu ggwe oba ensonyi azifuule ki obusungu. So n'oyagala recording omulage nga talina wagenda kwegaanira. Kati simanyi byalinkinze bitya ne bimoving all over the social media. Naye nga ate si bye byokka kye mbagamba, si bye byokka. Nze wenzijjidde okwogera ku kino nga I've seen a lot of videos nzirabye ez'abaana. Naye nga abaana babikola, mwana n'atega wali kamera n'ayita munne ne batandika okwekola. Imagine. Naye ng'emyaka egibikola myaka 8, myaka 10. Naye nga bali mu kikolwa eky'abantu abakulu. Sigamba bino nti namwebaseeko bwebase. Ng'omwana akwata atuntutwe n'atuyingiza mu twoli. Kuba sirinza guyita mu kirako nako. Akwata otuntutwe n'atuyingiza mu kooli. Abazadde twegendereze. Laba engeri gy'osikinamu ng'oli kuzinibwa ng'okimanyi nti waliwo abaana mu nju. Bw'oba omanyi nti obusobozi bwammwe bukoma ku ruumu emu. Wenfuga wali nsonga lwaki oba oleekaana okuba sawuti. Tukimanyi nti onyumirwa, mbimanyi binyuma. Naye osobola okwefuga. Bakulye mu kimugunyu. Abaana baba tebaliwo muwulira mwagala okweryamu ebyo by'ekiralo ebyokuleekaana ebyaki. Abaana funako w'obateeka oba like linda holiday batwaleko ewa mukwano gwo oba whatever. Mufune ennyumba mumanye nti muliwo mwekka mu ruumu yammwe mwekole byonna bye mwagala okwekola naye nga tebaliiwo. Munzikirize nkome wano saagala kwogera bingi. Omukama bankuumire. Mwebale kusubscribinga abantu bange. Then mwebata na subscribinga bamwe musubscribinge. Musubscribinge no video ebe kunyumidde giwe ekigalo. Tewerabira ku liking, tewerabira ku commentinga. Nawe oyongerezaako nabagamba no ku channel yaffe tuliwo okuyiga. Oyongereza ku byenjogedde osobola naawe okwongerezaako n'ongamba Senga oba n'ompa bulamu. N'ongamba Senga wano oyogedde bubi. Obuvunaanyizibwa si bwange okubanga omwana akola bw'ati oba kino oba kiri. Kale Omukama bankumire. Yeah.